Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo baweereddwa obujjanjabi bw'amaaso agaliko ensenke ku bwereere ku ddwaliro lya Herona Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono ng'egimu ku mikolo egigoberera amazaalibwa g'Omutanda. Mu bantu abafunye obujjanjabi buno kwe kubadde n'omumyuka ow'okusatu ow'omwami w'essaza lya Busia, Hajji Haruna Sserunjogi, ng'ono asabye abantu okwettanira okwekebeza endwadde okusobola okumanya we bayimiridde. Tukubiriza abantu bonna abalwadde n'abatali balwadde, abato n'abakulu, abavubuka n'abazeeyi bajje beekebeza obulwadde. Kyokka ono asiimye beene olw'okusitula embeera z'abantu babawangaalira wabweru wa Buganda omuli okusitula ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Tuteereddwa amalwaliro okusobola okutujjanjaba endwadde zonna eza buli ngeri. B'abantu abajjanjabiddwa amaaso batubuulidde obuzibu bwe badde bayitamu bukya nga bafuna ekirwadde kino. Simanyi nti galiko ensenke nga mmanyi nti lufu lwe lunkutte ku maaso. Nengenda mu ddwaliro banga nti amaaso galiko ensenke gakulongoosa. Era wafuluma wadde agenda kweyamba alisakozi osula wabweru kuba tamanya mulyango guliwa. Bwe mbeera mu mmotoka olengera layini eno eyawula kwegamba ludda luno endowooza gitegeera eyo enjebe nalamu layinzi bbiri tekino. Bano bagamba nti kikulu nnyo okwekebezanga buli kaseera era ne beebaza beeno okubateerawo enteekateeka eno bw'eti. Era nsanze obuzibu mu kukola emirimu nga emirimu tegitambula bulungi kubana lino eddala nalyo nga liriko ekifo, lino eddala terirabira ddala. Nalabye ekifaananyi kya Ssaabasajja Nabagereka ne ngamba bannanga kirungi kwegamba Obwakabaka okutuleetera eddwaliro nga lino nga lya bwereere. Omusawo w'amaaso ku ddwaliro lino Lydia Nimukunda agamba basobodde okujjanjaba abantu abalina obulwadde bw'amaaso era n'atubuulira kwe buva. Obulwadde bw'ensenke buno bingi bireetera omuntu okuba n'ensenke. Ekisooka kiyinza kujja lwa myaka, omuntu bw'agenda akula emyaka 5 okudda waggulu. Mu balala kiyinza kuva ku bulwadde bw'omubiri nga pressure, sukaali. Omwogezi w'eddwaliro lino Ssekitto Robert agamba olusiisira luno lugendereddwamu okujjanjaba abantu b'abeena amaaso era nti bategese n'okulongoosa haniya n'abalina obulwadde bw'edduuka oli ku bwereere. Mwezi guno gwe gumu tukyali tukubya Ssaabasajja Kabaka guno mwezi gwaffe ogwokuna tugenda kuba n'okulongoosa haniya. Ono era ayozaayozezza nnyinimu olw'okutuuka ku mazaalibwa ge era ne yeebaza ne Katikkiro olw'obubaka bw'azze nga bakubiriza okuzza Buganda ku ntikko. Mu kiyonja wano okwebaza Ssaabasajja Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'obubaka wazze nga atuwa. Shafik Galiwango, BBS Terefayina, Gamboze.